Tumide ku Short TV n'olunaku olwaleero tusanyusa okubanga tubasisinkanye. Amazima gali nti Anniversary Experience y'olunaku olwaleero etandise. Robert Mutebi nannyini field gemanya agange. Kino kye kitundu ekyokubiri kugwe agenda maaso n'okutulaba kye twakusuubiza n'olunaku olwaleero okukuleetera nga tukulaga embeera eri ku luguudo Mwasanjala olwa Masaka Kampala Road. Kavuna lwatandise okuddamu okubeeramu obubenje obutta abantu abalungi ku makubo. Ne tugamba nti nedda omuntu mulamu asaana mujjukiza. Atujja kuddayo ku luguudo luno tukolage ekiriyo obunafu bwe tulaba tuzudde bwonna tujja bukulaga. N'embeera bannaffe e Masaka n'ebitundu ebirala abakwasaganya ensonga z'okujjanjaba abantu abafunye obubenje ne tujja kubanga tugikuleetera kubanga twebuuza abantu 20 abafunye akabenje mu bbaasi eyatomedde mu kire kya Keesa ku Mande bo bajjanjaba bifaanana bitya. Wano wendi ndi mu kitundu si kye Masaka nedda nkakojje ove mu bitundu ebyakatonga waliwo poliisi mu biseera biri yali ewagamidde amazzi naye gaakala. Akapoliisi kano ke kamu ku poliisi ezikuumirwako motoka ezikoze obubenje naddala mu bitundu ebyakatonga region eri Greater Masaka tetunnatuukayo naye tujja kujjayo. Naye bw'otunuulira ekifaananyi ekituufu gwe Munnayuganda agenda maaso n'okutulaba wano olabira ddala obulamu bw'abantu obwafiira mu motoka ze beegulira ne ssente zaabwe. Wano mulimbo entonotono eyateekebwa wano naye nga tekuuma mirambo gy'abantu ekuuma mirambo gya motoka egiba gikoze obubenje. Bw'ozitunuulira nga bwe ziri wano olabira ddala nga ezimu obubenje bwe zaakola ddala bwalidde kabusa zakkiriza bannannyinizo abazeegulira ku ssente zaabwe zibejjirewo. Naye ng'ensobi zandibanga tezaali za motoka zino nedda zaali za bannannyinizo abazeegulira okubanga baalagajjalira mu kkubo oba obulagajjavu bw'abalala bwe baabaleetera okubanga ate baleka emabega motoka zibaagula bo ne bazireka ku nsi bo ne bavaako. Tutandise Anniversary Experience olunaku olwaleero nga tubalaga minilimbo si fulu limbo nga bwe munaalaba endala nedda minilimbo naye nga emu ku limbo ezisinze okubanga zitwala obulamu bw'abantu kubanga ziri mu motoka ezo ezatwalira ddala obulamu bw'abantu ne baviira ddala ku nsi. Abamu baafanga families abalala baalinga ba mikwano n'ebyekuusa ku ebyo. Akabenje ka motoka lukululana eyeyita ku ndala n'eziyitako waggulu ng'emaze ozitomeratomerera wano motoka eyo weegenda maaso n'okukuumirwa n'endala. Si buli yali wano nti yakola akabenje naye ezisinga eziri wano za bubenje era nga mugenda maaso n'okuziraba taxi drones n'endala ezisinga za bubenje obwatta abantu. Twasazeewo okutandika ekitundu kino ekya Anniversary Experience nga tubalaga enguudo ezo ezirina obuzibu naye era n'okwebuuza nti obuzibu bubaawa. Bwe buba nga obuzibu bwe buli nga twolekera ekkoona liri erisembayo ery'omwaka Bannayuganda tulina okubajjukiza nti speed kills, speed etta ate bw'olagajjirira mu luguudo bino bye bigenda okubanga abivaamu kuggwa agenda maaso n'okubanga otulaba. Tusazeewo okugitandikira wano naye kituufu tujja gimalira mu bitundu nga tuyingiridde ddala mpigi ebyemaya nga tugenda twebuuza nti fika salama ekyakola oba tekola. Ntegeeza ki abaleetebwa okubanga bawandiisa bacekinga bbaasi abazivuga n'embeera mwe ziri ne route chart bikyaliyo oba tebiriiyo. Uganda kye yeebuuza ng'amaze okulaba ekifaananyi kino nti ebimu bikyakola oba tebikyakola. Eza buyonjo zitta, eza takisi zitta, bbaasi zitta, loole zitta n'ebika ebirala ebimotoka byonna bitta Bannayuganda ekyeyonoonere. Ekibuuzo kiri nti ani agenda okuyamba n'okutaasa eggwanga Uganda mu mbeera eno nga tulaba emmotoka empitirivu ennyo nga n'ezimu zibikkiddwa naye nga zaakola obubenje obwattirwamu abantu oba obwafiiramu abantu nga zigenda mu maaso n'okulagibwa ziringa ezo eziri ku exhibition wano naye ng'abantu baziyitako oli n'ateesittala namu wadde okwekangamu. Amazima go gali nti ziringa eziri ku exhibition balinga aboolesa obukugu bw'emmotoka ezatta abantu mu bifo kumpi we biri. Ku luguudo luno bw'otuuka ka poliisi ka wano mu Katonga n'ogenda ku poliisi y'e Masaka n'ogenda ku poliisi y'e Kyazanga n'ogenda ku poliisi ey'e Kamengo, poliisi y'e Buwama, poliisi y'e Mpigi bw'ozigendako okkiriza bukkiriza nti emmotoka ziringa ezajja okumalawo omwana w'omuntu naye ng'ekyo tekinnabeerawo omwana w'omuntu okusaanawo okuggwerawo ddala ku kidduka kye yeegulira. Ffe nga aba Short TV, ffe nga aba Anniversary Experience tugaseeko ttaffaali ki okutaasa omwana w'omuntu okubanga afa. Ebibuuzo bingi bye twadde twebuuza olunaku olw'eggulo abaafunye obubenje naddala mu bbaasi eno eyassa abantu 8 n'abafuna obubenje ku luguudo lw'e Masaka n'oluguudo lw'Embalala n'oluguudo lw'Ekyotera
abatwalibwa abarifalingibwa baba batwalibwa ku poliisi mu ddwaliro ery'e Masaka baba handolinga batya. Mugenda kunzikiriza ssaawa zino nga tuli ne Yasini Kikoyo na Isaac Kyagambiddwa tukwate kamera zino mu magezi tuziyingize eddwaliro ly'e Masaka. Ab'e Masaka be bagenda okuba nga batunnyonnyola bw'otuuka e Masaka otandikirawa, akabenje bwe kagwa batandika batya, bamanya batya nti akabenje kagudde, ambulensi zisimbula ddi era zisimbula zitya n'ebikira ku ebyo. Amazima go gali nti bwe tunaaba tuvudde mu ddwaliro ly'e Masaka sibakisa nja batwalako ku poliisi era mu magezi ey'e Masaka mbalage ewali ettambiro, ewali limbo, ewali amalaalo siga abantu nga motoka ezissa abantu, ebyo nabyo nja bibalaga. Abatulaba ku Soul TV eddwaliro ly'e Masaka wano abafunye obubenje we batandikira era nga bwe mulaba kaakati kyekimu ku bifo ebisinga okubeera busy accident and emergency nga mugenda maaso n'okulaba waggulu wano we batandikira era enteekateeka y'okubajjanjaba etandikira wano nga bwe tugenda okubanga tubatambuza abatwekuumiddeko. Buli kimu kitandikira wano. Ssaawa zino neegatiddwako Dr. Muhammad Nsubuga yagenda okubanga atutambuza kaakati mu kitundu kino ekiddako kubanga wano ababaasi we batuukidde baasi zombi n'obubenje obulala. Dokita tusanyiza okusinkana abalwadde bwe baba call center yo bwefuna ripooti nti waliyo ekiguddeyo mutandikirawa? Bwe tufuna amawulire nti wabaddewo accident tuyimbula ambulance zaffe. Tulina ambulance ziri stationed mu bifo bya njawulo. Yes, tulina bifo bya njawulo. Katugambe along Mbarara Road tulina Eryantonde tulina ambulance, Ekyazanga tulina ambulance, ne Lwengo tulina ambulance. Along Mutukula Road tulina Erakayi, tulina Kalisizo, kuludda Sembabule tulinayo Ebutenga tulina ambulance, Sembabule tulina ambulance, n'Entuusi tulina ambulance, kuludda Kampala tulina Ebukulula tulina ambulance, netubeera ne Buwama. Yes, ne Gombe Hospital nayo tulina ambulance. Kati wano mu kibuga ky'e Masaka tulinayo ambulance za Red Cross, tulinayo eza PDF, tulina ya police n'ezaffe eza Masaka Regional Referral Hospital. So kati bwe tufuna kisinziira akabenje kaguddewa kaba kali ku lw'Embalala nga niya Kyazanga tuyimbula ezo eziri awo zisookayo ku siini, then bwe basaba backup okusinza ku namba ze balina ne tuyimbula endala ne tumobilizinga mu region ne tuziyitayo gye ziri zonna tuziyimbula zigere zitaasa abantu. Kakati ku kano particular akabadde Gunde Bugonzi, Kabale Bugonzi twayimbudde ezaffe wano ne tuyimbula n'eya Red Cross ne police be batuyambyeko okuleeta abalwadde era bwe batuuse wano we batuukira emergency wano. Tuli ku Anniversary Experience kugwe atulaba kubabuulira ku nsonga y'obubenje kye tuliko tuli mu ddwaliro ery'e Masaka kugwe omulabi waffe wa Soul TV akati eno ewaadi oba kati wano kati nga we tuli emergency room we batuukira naye kati emergency room eno okwata ebifo tulimu aba accident ne tubeeramu n'ab'endwadde endala kati ab'endwadde endala bwe bajja tubatandikisaawo abatali bayinnyo tulinamu categories abayinnyo n'abatali bayinnyo. Kati eyo red category eyo gy'olabayo balwadde abayinnyo tulina okustabilizinga, abatali bayinnyo tubateekamu eriyala. Kakati aba accident bwe bajja tulina ruumu eri mwe tubasooseza. Tuli ku Anniversary Experience tutuuse mu ddwaliro kaakati ery'e Mulago abafuna obubenje bwe batuukira era ebigenda mu maaso bye bino. Procedure room yaffe tubaleeta wano abalina ebiwundu, abeetaaga okutunga, abeetaaga okukola ki okubateekateeka okubatwala mu theatre wano we tutuukira tukola necessary work yenna abayeetaagisa. Then tulinayo ate abajja nga ate bayiseewo nnyo nga bali mu critical condition, tulina resuscitation room yaffe eri wano. Kiri e Masaka kino kitubalaga mu ddwaliro engeri gye bahandolingamu ab'obubenje nga bwe mwalabye bano 20. Abeetaaga ebyuma ebyokusigaako bye mulaba wano
oxygen, high flow oxygen monitors zino za ultrasound zino ezituyambako okukebera ebiba damages ziba ziri munda mu lubuto byonna tubimalira wano, tetwetaaga kutwala wantu wonna wonna. Tukebera mu lubuto waliwo ekikyamye tukeesa buyumba byaffe bino netuwa high flow oxygen. Awo tulina ekyuma kituyambako omuntu nga tasobola kussa yekka kiyira eri ventilator. Abeetaaga okuzuukusa omutima tulina defibrillator yiri wali eri. So emitima gyebaka oyinza okuzikira, abantu bazikira. Jakuwayo example, ojjukira mukadde waffe Medical Gwa bamusanga mu mmotoka ng'agize okukuba tugiyita cardiac arrest, yeba egize omutima guba gwesibye. Bw'otabaawo mangu bujjanjabi bwa mangu tegudda ogenda. So kati kyetukola wano waliwo oguyinza okwera. Kati ye yali yeetagisa ddakiika mmeka okudda engulu? Eddakiika ziba nka 10 zokka bwe baba bakulabye ababeerawo mu katundu ako. Naye abasinga abantu baffe babayitako mu mmotoka tono abadde ekyo n'abadde ki kifo ky'okuyita ambulance mangu egyetaasa embeera. So waliwo tutuusiza abalwadde abayenya beetaaga okukolako ebyamaanyi. Yes, bwe tumala obastabilizinga tubakkiriza mu woodi. Kati ku ssaawa eno siinaawo mulwadde kati abasinga bonna tumaze obubakkiriza bengesawa eri mu woodi gye balina okufuna obujjanjabi obuddako wano bwe busookerwako. Yes, kati ndoza tugenda wali mu woodi tulabe ku balwadde be tumaze okukolako wano gye tubatwaza. Tweyanzege kati katukirire mu woodi naye nga ekiri wano kyekyo. Abasawo olaba wano bali bize bakola butaweera wano mu emergency ward. Buli wootuuka olaba ekiriwo kyekyo, abasawo bakola butaweera okubanga bataasa obulamu obw'abantu abano abaleetebwa wano. Olaba lowooza akeetala akaliwo akekukogera maaso n'okulaba gwena eyeekuumidde ku Soul TV. Akeetalo bwe kati bwe kabeera ate bwebanga emergency eguddewo akisukka ogw'omulamuzi ku gwe atulaba wano mu emergency ward we tuli essaawa zino. Katugende ate gye bajjanjabira abalwadde bano abafuje obubenje tulabe embeera nga bweri. Nga bwe tubagambye nti kakati tugenda kubanga tubatuusa mu ddwaliro ab'obubenje bwe babajjanjabirwa obubenje bonna obwa buli kika. Tusobodde okusinkana omukyalo ono ye omukono bagutemako nga yemugenda maaso n'okulaba nga walaba n'obuzibu. Wava amannya gaffe? Nalugera Mulaati. Kiki buzibu kyo bwakutuukako? Kamunguluze yankwata n'engwa mu sigiri. Kamunguluze? Oli waka? Nali waka. Nali mu kufumba basanga ngudde mu sigiri nga siwulira. Azini kamunguluze yava ku ki? Walina obulwadde before oba? Nali mpuliramu omusujja. Kati we naguwulira nensirika ne soogera. Nenfunayo eddagala ne ndinywa nga mmanyi guwonye. Kati bagenda okunkebera nga nina typhoid. Nagenda otegeera nti njidde nga ndi mu ddwaliro kuba bantwala siwulira nga sitegeera. Bigamba wagwa mu muliro omusigiri omukono ne gufuuka oluku. Ne gusiiriira. Okutuusa wano nga tegukyasobola. Bantwala Mbalala. Bantwala Mbalala. Ne bannongooseza. Kati wulira oti? Siwulira bubi nnyo. Akuba amagumba gano agali waggulu ge byetaaga okulongoosebwa. Kati kino kyonna kyavaako kino? Obugalo babuggyako? Bonna babuggyako. Noona ne batungawo ne wabikka kati ne wasigala amagumba gano ge gaagaana okubikka. Kino kintu kitambula? Kino kye kitambula bwe kityo. Kale katukusabire byebyo nno ku ggwe atulaba. Tuli mu Masaka Referral Hospital. Ebyobubenje bwe butuleese okutuuka eno ku ggwe atulaba. Kati abajjanjabwa abeebo oli bamutemako omukono yagwa mu muliro. Kati abali mu kujjanjabwa ab'enjawulo abe bano. Kiraba nti obubenje bwe bugwa nga bunjinjiko ate olaba nti akisukkamukko kubanga abantu abalwadde babeera bangi ate nga ebitanda bitono ddala. N'olwekyo akugwe atulaba abeetaagisa okubanga bafuna ku byetaagisa ebiwerako. Annual experience ya program mwe tuli
nga tubalaga ssaawa zino ekiri mu ddwaliro ery'e Masaka awatuukirwa abagudde ku bubenje obw'ekika ekyenjawulo. Kati bano bwe maaso n'okulaga dokita nga nabanga omukono ogwamenyeko ogwo omukono mmenyefu n'omutwe n'afunamuko twamututte mu CT scan naye ne tusanga nga bwongo bulungi sibulamu. Mulimu abamu bayiikamu ekisaayi muli nga beetaaga okulongosa okukijjamu. Ono omukisa gwalina nti damages yafuye ziri kungulu teziri eri munda mu bwongo naye gw'omukono gwamenyese era eggumba bagenda kuliyunga na by operation ijja kukolebwako ka operation ligatta lijja gatta kabadde kabenji kano kabadde kabenje yakafunidde wa asobola okweyogerera yakafunidde Kalangala bonna bajja eno era ffe tubatwala Kalangala tuwano tulina coverage area yaffe ya 13 districts va Mpigi paka Kalyantonde Mutukula Kalangala eyo no ona waffe Sembabule bonna bajja wano Lwengo yabadde ku boda yabadde ku mmotoka twabadde tuva ku mupiira yamasaza yabadde za Rango Cup waliwo omukyala yafa naye nga yalekawo tournament nti buli mwaka okumukubagiza kale okumujjukirirangako kati gye twabadde tuveeyo mmotoka neremerera omugobe waayo nga tono yabadde ku ludda lwe yagwiriddeko nemugwira tugende Kalangala bigaana ne batulifaringa wano kati situation gye tulimu eyo batubasabye dokita kati wano wetuli wano tuli mu wodi y'aba accident ya wodi 6 and 7 eriko side y'abakyala side eri n'ey'abaami ku side eno bwe tumala okurisiivinga bulwadde abo wali ku accident and emergency ne tumala obastabilizing okukolako ebisookerwako eno gye tubasindika ebiddirira ne bikolebwako nga bali eno okutuuka obujjanjabi bwonna obuggwayo ne tubasiibula wano side eno y'abasajja side eri y'abakyala. Tweyanziza nnyo tweyanze mulimu n'abamu abajja ab'endwadde endala nga nazo zakulongoosa kati ngogeza obuye bamulongoosa olubuto. tweyanziza ono mwajja kumala wano ku sayidi eno akugwe atulaba kyekifaananyi ekigazi ate ekyembeera nga bweri mu kifo kino awatuukirwa abalwadde abafunye obubenje n'ebyekuusa ku ebyo okugwe atulaba atuli Masaka Referral Hospital bagenda maaso n'okubajjanjaba tewali kuwummula tewabeera kuwummula kubanga buli ddakiika eyitawo ate wabeerawo abatuuka wabeerawo abajja wabeerawo abagenda maaso n'okubanga bafuna obujjanjabi nga boogera maaso n'okulaba gwe wenna ali ku Soul TV ekitegeeza nti embeera nabo ebayinga obuzito embeera olumu erabika ebayinga obuzito abajjanjabi bangi bajjanjaba bangi n'ebyekuusa ku ebyo eno waadi y'abakyala ati tujja gigendamu nnyo ndowooza olwa privacy yaabwe ng'abakyala ndowooza n'abaana naye nga ekiriyo kyekyo kyetwagadde okulagako akatono mu waadi eno mu bantu bangi naye boolyawo bekyetaagisa waadi okugazisizibwamu mbeera emu oba endala. Akeetalo keeko akugwe atulaba program ey'olunaku olwaleero nabasuubiza nti nja gimaliriza nga mbalaga ekiri ku bitebe bya poliisi ebyenjawulo vis-a-vis obubenje obujja bugwawo mu bitundu bino ebya Masaka nga buva ku nsonga ennyingi era mu kiseera kino okujjako nga dokita olinayo akatale ke kakweyagala okuba bannayuganda batulaba ku Soul TV. Akatale kakwegamba nze nkubiriza abadriver ku nguudo baba bavuga emmotoka ebidduka ebyo babivuge na bwegendereza ate basome obubonero obuli ku nguudo kuba accident zetusinga okufuna ezisinga zigwa mu makoona omuntu akapande kabaawo nga kalaga ekkoona mu maaso ate oli bwajja n'ayagala ayisize mu kkoona ogenda okwesanga nga batomeraganye era nkubiriza n'abana abavuga ebidduka nga bodaboda ez'epikipiki tebagoberera mateeka ga ku nguudo. Osange motoka nga 3 nnya nga zisimbye nayagala aziyise zonna ate batuuka wakati awo nga takyalina wadda okwesanga bamunyigidde awo. So bantu betusinga okufuna wano obubenje bwetufuna bubeera ku highways nga ate abamu bakozesa ebiragalalagala banywa emyenge driver abamu naddala obudde bw'ekiro geza nga tulinawo ka station kali awo ekammengo batundawo omwenge ku kkubo gumerawo ssaawa 12 olw'eggulu abasinga okubagula abo ba truck drivers abo ebirolo ebikima omusenyu ebyo
ogenda okwesanga nti obubenje bwe tufuna bwa kiro ebiseera ebisinga obungi abantu abo baba batamidde abamu baba bavuze nnyo bakooye tulo twe tuba tubatawaanya era ffe wano buli response gye batuyiterako ebeerawo kiro akugeza ng'eyasembyeyo yabaddeyo ssaawa 7 ogw'ekiro owa tipa newa baasi yabadde eyisiza mu kkoona twe kwambalagana neki ne tipa so kakati ekyazanga ndowooza oba yaliwo kiro zanga nayo yaliwo kiro obulenzi buno obusatu obwajja omuliro nabwo bwaliwo kiro bw'otunuulira byonna byonna ate byekuusa bwe tugenda okutuuka ku siini emmotoka zaabwe tugenda ozikebera zibeeramu ekipa z'omwenge mubeeramu taata tusanyusa okuba nga tukusisinkana Omunnayuganda kyayagala okulaba ssaawa zino oba okumanyako mu mbeera nga obubenje bugudde ambulensi zetubalaze mwe bamu ku bazivuga mu mbeera eyo ng'obubenje bugudde mukikola mutya? Okusookera ddala neyanziza manya Mpitibwa Bagonza Godfrey nze omu ku bavuga ambulensi za wano. Akabenje bukagwawo mu kitundu oba abantu wonna tukubirwa essimu tulina call center batukubira essimu bagikuba mu call center nti waliwo ABCDFG netugenda okurespondi netuli responding immediately netutuuka ku siini. Ambulance eyo ebeeramu driver agivuga nebeeramu n'omusawo. Amangu ago omusawo omugyewo tubeera nabo era baba tubalina mu call center abeera ku duty yaba alina okukola omulimu ogwo mu kiseera ekyo. Naye singa era tutuuka ku siini ne tuba nga twetaaza obuyambi ne tulaba nti betusanzeyo bangi ba casualties era tuyita obuyambi ne bajja. Amaze ebbanga kinga okola mu bintu bino ovuga ambulensi ezitaasa abalwadde? Kati ndi mu myaka 87. Wakati situla abalwadde nga bameka? Bayitirivu. Sinza kugamba nti omuba babiri kuba gwe mulimu gwange gwe nkola abalwadde bonsi tudde bayitirivu. Olinako abaali bafiiridde mu lugendo? Yes, babeerawo more especially bw'oba ojja omulwadde ku siine oyinza obutamutuusa mu ddwaliro batuyita netugenda okurespondinga oba omuleeta oluusi n'afa. Awo bakugamba nti afudde kendeeza ku sipiidi oba? No, omusawo abeerayo emabega tikikwetaagisa kudduka kati odduka oba olagawo kubanga oba olina omusawo ali ku mulwadde siraba lwaki odduka. Ambulensi zidduka nnyo bbanga lyomalidde lyovugidde ambulensi okolangako kabenje kubanga otaasa bali mu bubenje n'abalala naye gwe tokakolangako? Sikakolangako naye nti akabenje tekewalika kasobola okujja sawa yona naye nga sikakolanga sikafunanga. Ng'omuntu yenna abeera ku mulimu gwenze ndoota by'amawulire gwe tolontangako mbeera gye muyitamu nga mukola emirimu gyammwe abagenda bakaaba abawoowoola abakola ki abali mu bulumi abo totuuka muli n'otuuka mu buliri n'obiwulira nga bikomawo? Sibirootangako kuba nsuubira n'omusawo yali badde aloota abalwadde bajjanjaba n'abafudde naye kuba guli gwe mulimu gwange sisobola kugamba nti ate natidde nkiroote nedda tikibangawo. Olina kujjukira ku bantu b'otaasizza kuba b'oyambyeko oba akabenje konna k'ogenzeeko k'ogamba nti mu mutuufu kano tekalinva ku mutima oba ku mutwe? Esewo kabenje ki? Kaali ka baasi yali gateway yatomera trailer saidi emu okuva mu maaso mpaka emabega nga mu butuufu bw'otuuka wali naabwe muli wenyamiramu. Kaali ku luguudo lw'e Masaka okudda e Kampala bayitawo Kalagala. Kabenje ako kaali k'amaanyi katwaliramu abantu bangi kubanga abafiirawo ku sport baali abantu 20. Abafiirawo kakati bano bamenyese magulu mikono biki abo obo twali ambulance zo zajja ebuwama ezaawa poliisi wawa tulabe nga tubayamba. Awo ng'abawo mubaleeta eno Kalagala Kirimpigi oba mwabatwalanga mu nkozi awe muti mugombe? Of course twasooka kubateeka Mpigi kuba nze nali nva Kampala. Tibwosanga akabenje tusobola kukayitako nga nze avuga ambulance kuba nvuga ya gavumenti mba nina okuyamba then ne bayita endala ne zijja okuyamba. Watwalanga balwadde? Yes. Principle gye mukozesa mu bubenje buno musooka kutaasa balamu?
era of course babala mu mufuto ina kyo mutazaako ate oba abafudde oyo call center evunanyizibwa ku bya ambulances tulina ne toll free number ne bw'obanga toyina ya time bw'okuba enamba eyo tuba tukufuna era ne tukubuuza tukuyambe tutya. Mu call center muno mulimu abasawo, mulimu ba driver, lozo omu kubo yoli n'omwami oyo n'oli. So abasawo balandoza bagenzeko ku A&E naye nga kama wangu ono agenda kunnyonnyolako ebisinga. Atweyanza nnyo tweyanzeege tukola ku nsonga ya bubenje n'olunaku olwaleero kye tukyaliko ku gwe atulaba ku Unveiled Experience. Twagambye nti buli kimu kyeweetaaga okumanya gobeera babezi ku Soul TV. Ku programu eno tujja kuba nga tukikulaga. Tutandikidde mu bakulu eri principal n'abalala ne tulambula ebifo byonna abafunye obubenje bwe batuukira. Naye ekibuuzo kibadde kimu nti bannaffe bano ambulance ze tusanga nga ziwuluguma singa Masaka ebibaddemu obuzibu ate zimanya zitya nti eno waguddeyo ekintu bwe kiti ne bwe kiti kubanga nzijukira Isaac abadde anzijukizaako awo gye buvuddeko ku katono essomero mu Nnyendo lyakwata omuliro naye twazisanga nga sipiidi kwe ziddukira ya kizungirizi. Mubuuziza driver nti mwe temutya kukola bubenje nga mutwala ba bubenje n'angamba kabenje kabeera kabenje. Tusanyusa okusinkana mwe bamu ku bamaani ng'ekifo kino ekiraba nti musaasanya mugabanya embeera ya ambulances singa wabaddewo obubenje. Tuli ku Soul TV soko tubuuzeeko. Abatuwuliriza n'abatulaba tusanyusa okubalabako wano mu call center yaffe Masaka. Wano ofiisi eno bwe baba bannyonnyodde yetwala ambulances mu region yonna eyo Masaka okuva eri Antonde okutuuka ku Mpigi okugenda e Ssembabule okutuuka e Kalangala. Akabenje konna akaba kagudde mu kitundu ekyo essimu tugifunirawo wano netulaba ambulance mmeka ezeetaagisa era ambulance ki eri mu kitundu ekyo ne tugikubira essimu nesobola okudduukirira mu bwangu. Bwe kiba nga twetaaga ambulance esukka mu emu ne tusindika endala kusinziira ku bwetaavu obuliyo. Ekyo bannayuganda bakitegeera naye kibajja okubuuza ambulance zino n'abazikozesa oba abazitambuliramu eva bo babeera ku standby babeera ready kubanga emergency omanyi kyekitegeeza emergency ebeera emergency mukikwasaganya mutyo bafuna mu time. Ekibuuzo ekyo woofiisi eno mwoli nga babanyonnyodde ebeeramu ba driver ebeeramu n'abasawo essaawa 24 mu lunaku lwonna. Ffe tetuba na lunaku lukulu tetuba na ssaawa za kwebaka era tukyusa bukyusa nti kati gundi mubeere wano bwe muti budde buzibye bano bwe bati naye ate bekyetaagisa era bonna bonna tubayita ne bakomawo ne tuba nga tusobola okudduukirira owetaaga obuyambi. Tofunayo ku bakozi beebuzaabuza oli oyinza omukubira kati nga akabenje akaguddewo wano omukozi oyinza omukubira nga mukyala katugambe oba kale nga mwami mufumbo nga ye atandika butandisi. Wano mu call center tulina trainings zetuyitamu era abasawo bategeera nti olwaleero nze ndiko tewali kwebuzaabuza naye in case ayinako obuzibuzibu tuba ne backup era nitusobola okugenda mu bwangu nga busoboka okudduukirira ekizibu ekyo. Wali weesanzeeko mu mbeera nga ekizibu kibayinza obuzito nga ambulance tetuganye tuzirabye bazitulaze muzirina naye ng'ekizibu kinene nnyo okusinga ambulance oba nga abakoseddwa bangi nnyo okusinga ze mulina? Kati ze tuyina tugenda netugattako twali tukifunyeeko naye tugenda netugattako mulimu kati nga tuyina Red Cross nayo yennyini tugimaaninga okuva wano neya poliisi. Otherwise bwe tugenda okugireeza mu region tuba tugezaako tunafuna kizibu kisingako awo tuba tusobola okudduukirira wali obuzibu. Ekibuuzo ekyokubiri kye nandyagadde okubuuza nkoze nnyo ku crime nkolagana nnyo ne poliisi mu bintu ebyenjawulo mu mawulire genkola. Ekimu ku bizibu call center za poliisi kyezisanga be bantu ababakubira amasimu n'amukubira n'amugamba nti ffe tulipaganye wano tunone oli atamidde n'amugamba nze biganye wano abantu ababalimbalimba temubafuna mugundiza mu kyentegeeza ekyo. Ennaku zino engeri y'omutimbagano gye gwajja abavubuka baddira nnyo okuzanyira ku ssimu ya toll free naye twabigumira immediately bwautukubira then tuddamu naffe netukubira nti nowa exactly ogenda okulira nga oli aseka
oluusi ambulance netuukayo nga bali mu lwali lwabwe babadde ku stage ya bodaboda bali mu muzannyo. Ebyo tulina bwe tubyewala naye nga ebiseera ebisinga babeera serious, abamu abasinga bali serious ate kati bagenze bakitegeera nti nno wabeerawo obuzibu eno enamba gye tulina okukubako. Nga tumaliriza kingenda okusembyayo kubuuzaako ye keseza kale keseza ebbiri ezakasembayo emu yali Kyazanga baasi endala yabadde Bugonzi Kabale Bugonzi nayo baasi zonna zabadde za kiro ate awamu nga buzibye nnyo. Mwabadde mukyali mu kizimbe kino era mwakwasaganyizza muti embeera eyo ey'okulabika nti abiri ababadde balumiziddwa mwabatuusizza mu budde nga principal bwategeezezza. Coordination yabadde etya? Nga bwe nakuyitiddemu nti eno ofiisi teyeebaka ebeerako essaawa 24 era essimu bwe zazze tumanya nti kati Kabale Bugonzi twatandikiddewo nezabaddewo ne tuyita n'ambyulensi endala tusobola okutereeza ekitundu ne tudduukirira abali mu bwetaavu. Kwegamba biyingi nti ofiisi eno ebeera nzugula essaawa 24 oli olulaba akasimu ategeera butegeezi nti waliwo obuzibu ate era wabalirawo ababeera wano bwe batandikirako then nga n'abalala bafolowinga naye nga ekyo twasobodde okikkakkanya ne tukitambuza bulungi. Yesaba tuyanza nnyo tuyanze ege tuli ku Unveiled Experience abatulaba tugenda kutambula Uganda yonna nga tutunuulira enguudo ezibeerako obubenje ate dekabusa. Enguudo zino obuzibu buva ku ki? N'ate si enguudo zokka abarespondinga kuba bafunye obubenje bo bakikola batya era basobola batya okutaasa abantu ne tuwulira nti abiri babaleese wano naye temwafuddemu n'omu n'ebikira ku ebyo nga abakulembeze ababifo bino gye baleeta abantu bwe baze batunyonnyola. Kati eno call center ekola 24/7 akitegeeza nti basajja ba Kabaka bano tebeebakirako ddala babeera batunula babeera sigamba nti balinda okuwulira abafunye obubenje nedda tebakirinda nekijjabuzi kuba ebeera nteekateeka ya Mukama bwakireeta ate nabo ne bakola kubanga Katonda bw'atyo yatonda ensi ye. Katweyongereyo tukyali ku nguudo tukyali ku byabubenje. Masaka mutukoze bulungi obutali butono bingi bye tubadde tetumanyi naye mutuyambye n'okumanya obumanya nti abasajja ng'abo ng'oli n'abakyala n'abaki eva bo babeerawo singa babeerawo ekiguddewo barespondinga ku speed ne balaba nti bataasa obulamu bw'Abannayuganda ababeera ate abakoseddwa mu mbeera ez'enjawulo ng'ebimu si bye babyagala bibeerewo naye badriver babavuga olumu babeera reckless ebitagambika. Tuli ku nguudo tukyali ku Masaka Road tweyongeddeyo. Mu maaso awo tujja balagako ku bubenje obw'enjawulo obugudde ku luguudo lw'e Masaka. Tujja balagako ak'ekyazanga tujja balagako tujja kuzzaako akatambye mabega era tubalageko ku kafiiriddemu abaana bali abajja omuliro then ndowooza nakanaka akagwawo wano e Kabale Bugonzi. Naye sawa zino kugwe agenda maaso n'okulaba Unveiled Experience mu kitundu kyaffe ekyokubiri twagala tukulageko ku mbeera nga ye mugiraba wano akummwe abatulaba. Eno ye Inspector of Vehicles Greater Masaka, Inspectorate of Vehicles Greater Masaka we tuli sawa zino era akapande okulaba wotuuka ku bwe bagamba nti Inspectorate of Vehicles omanya nti abakebererawo bidduka. Twagala tukutambuze mutukulage ezimu ku mmotoka ezikoze obubenje obututte abaana b'abantu. Tugenda kutandikira ku mmotoka eno tugenda kulaga bulazi kubanga twatandise kaweefube ow'okulaga Bannayuganda nti ddala obubenje gye buli ate butta abantu. Ndowooza ogiraba sijja kuzoogerera nze ngenda kubanga nkulaga bulazi ebifaananyi kugwe atulaba kakati tuzze ku gy'oyinza okuyita dipo yaabwo emibiri gy'abantu egifiiridde mu bubenje buno amiyitirivu nnyo era empewo nejyowulira eno efuuwa bufuuyi mu mbeera y'okuba nti aba ali bassa tebakyasobola kussa asaawa zino. Ajjukira ke kapande akali kwene emmotoka nayo ndowooza ogiraba akaali kabenje. Nze nkuganye tugenda kutambuza butambuza katuze ku office wa inspectingire emmotoka zino atukulage zino zonna zaali mu Greater Masaka kugwe atulaba zino zonna zakola bubenje agenda maaso n'okutulaba atulina ze twabalagakokko atulina ze tutabalagangako naye engaye muziraba zino zonna ziri mu kifo kimu wano wetuli bubenje na bubenje na bubenje ezimu kuzibeera mu bitundu biri ebyerukaya ate zo zitwaliwo wali ku yaadi
ngera bwe twazibalaga era nga bwe tujja okuddamu okuzibalagako naye twagadde tubalage nti ebya accident biri Rio gyebiri abantu bubenje babukola era abantu bagenda maaso n'okufiira mu bubenje obwenjawulo gwe munnayuganda atulaba omanye nti embeera yose nyangu azijukira twabalagako ku motoka eno mu ezimu ku programu zaffe nga tubalaga ojajjira bamaaso wano bwe twali tubalaga abaana abafiira mu muliro ogwakwata motoka yaabwe bwe bali bagenda okukyoma okukyakalamu ate motoka nekwata omuliro yali emmotoka empya mwalaba bwe yali efaanana era yeeyo ebifaananyi by'omuliro naye tujja kuba nga tubalaga mu programu emu yeeno naye kakati nayo ekyali wano kubanga eyo tebasobola na kugamba nti bagitwale yaba nanyiniyo baafa ate yasigala scrap tulina kyoyinza kujjamu ezo muziraba atuli mu Greater Masaka atubalaga embeera ey'obubenje mu kitundu kino nga kampeyini bwe twagitandise wamu ne poliisi okubalaga nti season gye tugendamu bwe tunaba tetwegendereza nnyo abantu bangi abagenda okufiira mu bubenje singa tetwegendereze ku nguudo naddala eziri mu kitundu kino ekya Greater Masaka tuli mu Aniversary experience kuggwe agenda maaso n'okutulaba eno yafuna akabenje n'okukwata omuliro n'ekwata era ebyagituukako kakati bye mulaba byebyo nga mugenda maaso n'okubanga mubiraba yafuna akabenje n'okukwata omuliro negukwata yali takisi naye ndowooza drone kakati mugiraba eyo awo bwetyo bwe yafaanana tubalaga bubenje se abantu mu kitundu kino ekya Greater Masaka nga tuli wano ku Inspectorate of Vehicles eya Greater Masaka bagenda maaso n'okwekebejjeza emmotoka ezikoze obubenje zino zonna za bubenje zino zonna za bubenje kitegeeza nti accidents are real tukwatire wamu nga tuli wamu ne police okuyamba bannayuganda okuba nga twetangira obubenje buno bano bonna bakola bubenje nga mubalaba ezimazeewo akabanga akatono nebbanga eddene zonna weeziri wano naye nga buno bwonna nga mubulaba bwali bubenje obwatwala abantu tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya kampeyini ey'okulayika nti ate tuyamba bannayuganda okwetangira obubenje buno kakati wano we tuli tuli mu Masaka mu tawuni tubalaga ezo zokka eziri wano ezikyaliwo naye nga nnyingi ezitwalibwa zino zonna zaali mu bubenje nga muziraba zino zonna zaali mu bubenje drones ndoze mulaba era ku motoka zisabaza abantu zisingana obungi zino zombi zaali drone ate eno yo yayisibwa bubi nnyo wadde bagibikka bubisi ekitundubaali naye oyinza okugamba nti abaali muno abaasigalamu baali babale mweno drone tuli mu Aniversary experience kuggwe atulaba tukulaga mu kaweefube obw'okulwanyisa obubenje ku nguudo tuzze kakati woyinza okugamba nti ku malaalo aga motoka ezikoze obubenje wetuzze okubalaga ekiriwo saawa zino era nga kyolaba kakati akuggwe atulaba kyekifaananyi ekituufu ekiri wano wennyini wetuli abafamire abafiiridde mu motoka abaaki abafiiridde mu motoka ezisinga ziri wano oluguudo lw'e Masaka Mbalala highway alusse abantu bangi naddala abafamire emu nga bonna basaanawo mu bubenje nga mugenda maaso n'okulaba zino zonna motoka zaali zivugibwa bantu naye abantu kye baazikola kyekyo nga mugenda maaso n'okuziraba abalabi baffe abali ku Salt TV ezo zonna zaali motoka ezaali zivugibwa abantu naye bw'ozitunuulira abantu kye zaabakola kyekyo naye ate nabo kye baazikola kyekyo nga mugenda maaso n'okulaba limbo okwaterekebwa motoka ezikoze obubenje e Masaka yeno kakati gye tugenda maaso n'okulaga wenna agenda maaso n'okulayika nti wetegekera okuyingira ennaku enkulu omanye nti obubenje gye buli real ate era abutta kuggwe atulaba nkugambye nti bw'ojja wano ekikwaniriza bifaananyi ebitiisa ebikanga ebimalamu amaanyi eby'emmotoka ezatta abantu ezamalawo obulamu bw'abantu n'ebyekuusa ku ebyo nga nezisinga zikyalemedde wano kubanga ensonga enkulu ebeera nti abaazirimu abannannyinizo baafa ne wabulwa awondera mu mbeera emu oba endala. Kitundu kyakubiri nga tubalaga
embeera ey'obubenje ku luguudo olw'e Masaka n'olw'Embalala. Tukuleese ku limbo kaakati ewakuumirwa mmotoka, si limbo y'abantu newakuumirwa mmotoka ezatta abantu nga mugenda maaso n'okuziraba abantu bafiiramu ddala obulamu bwabwe bwaggweerawo ddala mu mmotoka zino ezakola obubenje, kubanga waliwo gy'otunuulira n'okkiriza nti abo bonna baafa wano, at least ababiri bo baagenda wano, bonna bayinza okuba nga tebaalutonda n'ebyekuusa ku ebyo. Unveiled Experience bubeera buvunaanyizibwa bwaffe okubalaga ekituufu nga bwe kiri mu mbeera emu oba endala. Ttambiro na kkuumiro erya mmotoka ezatta bannayuganda lituliko ssaawa zino kuggwe atulaba wano. Tujja kutwala buli we zikuumirwa, naawe weerabireko bw'oba ovuga ekidduka kyo ng'oyagala oba oliawo akyusakyusamukko mu tayimingi yo, omanye nti bino gye biri bituufu. Mmotoka zittira ddala abantu bafiira ddala mu bubenje nga buno nga bwogenda mu maaso n'okulaba amulabi waffe owa SOT TV. Kuba bw'otunuulira kati ngaako yasinika akulaga tukkiriza nti mu butuufu abaalimu wano baalama, yandibanga yali famire taata maama n'abaana bonna. Bw'otunuulira mmotoka engeri gye bagigoyamu pulima eno okkiriza nti mu butuufu mpaawo magombe gazza ne gano gandibanga tegazza wadde omuntu n'omu nga bwogenda maaso n'okulaba. Unveiled Experience ye program we tuli bwe bibanga ebyatulwanya bizzeemu ate ffe tusitukiddemu tubalage embeera nga bweri wano, oba oliawo tuneddako nga tuvuga ebidduka naye ekiri wano akyekyo. Yali ku nnamba mpya naye kaakati bw'ogitunuulira buli kimu kyakutukakutuka, steering yakutuka, buli kimu kyaggwaawo. Bwe bibanga ebyuma byafuuka bwe biti kizibu nnyo okukkiriza nti omwana w'omuntu yasigalamu nga mulamu. N'obulala eno gye tuli yo limbo ddala awakuumirwa emmotoka ezatta bannayuganda, emmotoka ezize zikola obubenje, ezimu ku ezo ezikyasobodde okukuumirwa wano naffe twagala tukulage wakati mu kulaga nti accidents zo zigwawo, naye tulina kukola ki okwetangira okubanga tuzifiiramu. Omulabi waffe ekiri e Masaka kyekino nga bwogenda maaso n'okukiraba, zino zonna ezisinga ziri ku luguudo okusingira ddala kaakati zino za Masaka Mbalala highway oba oliawo ne Masaka Mutukula road zogenda maaso n'okulaba wano, kubanga ate eziri sayidi eri esinga zikuumirwa mu bitundu biri ebyerukaya n'okweyongerayo, naye olaba obubenje te bigenda mu maaso. Kano kali recent nnyo era bw'okatunuulira naye okuggyako okusaba ennyo abali mu mmotoka buno okuggyako driver bandibanga bonna baasaanawo mu fuso eno gye mugenda maaso n'okulaba mmwe mwenna abatulaba, abo bonna bandibanga baasaanawo, naye ng'obuzibu obasaanyaawo abuva ku ki? Kyekibuuzo kye weebuuza nange kye neebuuza. Costa eno yalimu abantu maaso yaayo yonna yatomera, kyova olaba gibiseeko ekitundu baali, kubanga basobola okugizimba aneddawo. Eno yaliko nte naye nayo ogiraba nayo yagenda mu maaso n'okubanga yakola akabenje kano nakawulirako akaali mu bitundu awo ebyekyazanga, naye nayo ogiraba yonna yaggwaawo neggweerawo ddala. Yo teyaggwaawo naye era olaba nti ebyagituukako a point of no return, bakyasobola ogizza oba oliawo n'obutagizza. Naye nga byonna bino biva ku ki? Kyekibuuzo kye twebuuza. Tetusobola bitangira oba tusobola okubanga tubitangira kuggwe atulaba. Ndowooza singa tukwatiganyiza wamu ne bannaffe abakola ku nsonga nga zino akyangu nnyo okubanga ate atugenda mu maaso n'okubanga ate atustaasa ensi Uganda. Tuli ku SOT TV tubalaga embeera tubatuusaako obubenje obw'enjawulo obugwa mu tundutundu lino eri e Masaka kuggwe atulaba. Guleta Masaka obubenje bwagala kuddamu, abantu baffe enkya n'eggulo, naye ani anaayamba wana abantu mbagambye tuli mu limbo ewakuumirwa si bantu abafudde, motoka ezisse abantu abayitirivu. Gw'oli mu Masaka mu wangaalira mutuuze mu empangaalidde naye abantu supiidi eyitiridde bannaye mu kitundu kino. Wano bwe waali aba traffic nga bakyekinga accident tezaali nnyingi. Kati tusaba poliisi eyongeremuko obukuumi ne Muzeeyi Museveni nga bw'amanya ekitundu kino akifeeko, ayongeremu busirikale obukuumi. Abantu tubalaze
obubenje obutiisa obukanga ya motoka kiva kuvuga speed ababajaji bavuga speed na batomerwa tewayinza kuyita lunaku nga tewatomedde wa bajaji ne bamugende mulago emotoka wano baba bavudde wano ne kutandikira ekyabakuza speed nyingi bateekemu obupande obulaga nti speed bweziti paka okuva wano paka ekino Embirizi wewasinze okubeera omutawaana kubanga nze ntambula ku luguudo olwo n'abanyi b'omwenge bajja ne batandikira ekyabakuza abantu babagaaneko okunywa omwenge wali bwe baali bateeseewo obuuma obwo nga accident zikendedde bukawunyemu bwe tusaba muzeeyi bw'anaaba nga awulidde ku Soul TV eno era nga batutera ogiraba yanukula omulanga gwaffe abantu bafudde betumanyi nga nze omutuuze w'omu Masaka abeera wano mu tawuni ku plot 13 Herbert Street asobola yenna okutuusiza muzeeyi Museveni amawulire amugamba abantu e Masaka baggwawo lwa bubenje nabatuteteeka basirikale mu mabanga nga baba positionize tweyanziza nnyo tweyanzeege abantu mbalaze ekifaananyi kino kyonna ekiri wano tuzze mulimbe wakuumirwa emmotoka ezissa abantu e Masaka bwe muzitunuulira ne muyitawo nammwe mugamba nti eno ye yabamazeewo eno nagirabye gano maziga meereere n'ebiringa ebyo olina z'omanyiiko ezisse ku bantu ku zino ze tulaze tunula mu kamera emmotoka zitanya abantu naddala bbaasi ezo abasajja ba bbaasi bavuga bubi nnyo bayisiza mu makoona ne bayisa emmotoka 5 kale obudde obw'ekiro omuntu yali badde alaba emmotoka nti evaayo eri n'atayisa naye n'ayisa oba enguudo nazo zeetaagako ampusi n'obupande ababbi babubba nnyo batuyambeko ne ku ky'obupande obupande bw'oku nguudo babutemako nabutwala mu sukulaapu ebibaati nabyo ne babibbako eby'omu makoona babitwala mu sukulaapu singa wabeerawo ekintu ekisobola okutuyamba abantu abo ne babakwata ne babasalira omusango ogutava mu kkomera balekerawo okubba ne bwaba balabyeko omuntu omulala asobola okukola ki ng'omuntu omulala babadde bamusibye asobola okugamba nti kaniko obupande bwa gavumenti bubeere ku nguudo okubula obupande ku nguudo bwe busingire ddala okuyita accident ez'amaanyi abasajja abakola enguudo babukola ne babuteekako ate ababbi ne babubbako ne babutwala singa batuyambako ku kintu ekyo kiyinza okukendeeza ku bubenje nkutadde tweyanza nnyo tweyanzeege mbasabira gye mulaga bibatambulire bulungi tukyagenda mu maaso n'okulaga tuli mu Masaka Greater Masaka gye tutandikidde pulojekiti eno ey'okubatunuuliza obubenje obumazeewo abalungi mu ggwanga Uganda n'okusingira ddala ku luguudo oluno. Ani ayinza okuyamba mu mbeera eno? Kyekibuuzo buli omu kye yeebuuza. Bali bayise pulezidenti abayambeko. Ani ayinza okuvaayo n'eddoboozi bannayuganda kakati mu kiseera kino libayinza okuwulira? Bwe tuva wano tugenda batambuzaako tubalage okuva e Masaka paka kuyingira Kampala. Sports ziri mmeka zibataddewo eziriko abasirikale aba traffic gwe bakola gwe mulimu oba bali ku byabwe birala? Bibuuzo bingi tubyebuuza, ansa zikyali ntono ddala, naye bw'oba olyawo eddoboozi bwe lituuka ew'omukulu ono gwendi naye sawa zino kwena mmotoka eyakola akabenji ayinza okutaasa ku mbeera eno, kubanga ejje mu kiseera kino yaliduumira, ayinza okukozesa amaanyi ag'enjawulo abantu ne bafunamu okutya nti bw'oba oyise emmotoka, bw'oba okola kino na kino na kino nga bwe kiri mawanga amalala nga Rwanda, nti woddiza omusango gwa traffic risiiti ogisanga ku ssimu yo. Mu Uganda tetukisobola ku kamera zino ze tulina ku nguudo, oli naayisanga kamera emulaba, risiiti n'agisanga ku ssimu ye. Wano mu Uganda kitulemerawa? Byebibuuzo bye twebuuza, ansa zikyali ntono. Ate ye message gye mutwalira nti bwe kiba kyetaagisa na bino ono yennyini yeetaaga obbiyingiramu. Tweyongeddeyo, tuli ku luguudo lw'e Masaka akumwe abatulaba. Wano we tuyimiridde essaawa zino emabega wange we wali ekiggwa ekyemaya, nga wano mu operation Fika Salaam we yatandika kyekifo ekyateekebwawo okubanga bayimiriza baasi okuzikebera, okulaba lutu kyatisi zaazo
n'ebyekuusa ku ebyo. Bwe tujjidde ku olunaku olwaleero nga baateekawo ne military traffic police okukwata oba oliawo n'okutangira abeefuula bannamagye oba abakwasi b'emmundu abavayoletinga oba abatyoboola oluguudo. Naye ekibuuzo kikyali nti mu kifo kino kyennyini we tuli baasi zikyakukwatibwa ne batunuulira lutukyatisi zaabwe oba tebikyaliwo? Kubanga wano kyekimu ku bifo bwe batunuuliranga entambula za baasi ne beekenneenya butya driver gy'alina okubanga akolamu emisana oba oliawo n'ekiro era waasulanga wakola. Naye bw'otuukawo essaawa zino oyinza okwesanga nga baasi ezimu webutuukidde essaawa zino ziyitawo endala teziyitawo. Kati bw'olabanga kati yeyetuuse ya global eba erina okuwaayo olutukyati yaayo ne bamanya yakakola emirundi emeka olunaku, erina okudda oba terina kudda, agivuga avuze rutsmaker, kubanga mu kuteekawo enteekateeka ya lutukyats baaluubirira abadrivers obutakoowa abavuga baasi ez'ennene. Ekibuuzo kikyali nti bikyekenneenyezebwa nga ebyali tuziraba ziyimirira, ne badriver bakyakuuma ekitiibwa kyekyo ekyateekebwawo traffic police ekyakituukirizanga bwe yakituukirizanga luli, kubanga zasimbanga ne zireeta ne jam mu kifo kino. Ne kati okulaga yakunje nnyo. Okubira ddala gye twatandikidde okubatambuza okutuukira ddala wano we tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyebyentambula vis-a-vis obubenje ku luguudo lw'e Masaka. Robert Mutebi nannyini field ya Seni Kikoyo ne Isaac kyagambiddwa tujja kubanga tetusukkawo wano. Ffe tubaagaliza kusiiba bulungi okuddingana kwa lunaku luddako. Mweraba.